kakedde kusisinkana abakulu okuva mu kitongole ki NDA nga bano bavunanyizibwa ku ddagala lya gavumenti era nga akakiiko kakizudde okuva mu alipoota ya ssaabalirizi w'ebitabo bya gavumenti nga bano bwe balina biliyoni ezisoba mu 4 wabula nga tebamanyi nnannyinizo. The proper account on how we arrived at this unclaimed deposits. Probably someone who deposited his money must be there complaining that I was defrauded by the National Drug Authority, because no one pays free money. This money can't be from anonymous individuals. Someone must have internet to operate a pharmacy or a drug shop or anything else, or a service of any. Most of our clients would walk into the bank and deposit funds onto our account. These are mainly drug shops, and that push was mainly when Directorate of Inspectorate and Enforcement was doing these operations to identify illegal outlets across the country. Mukwanukula abakulu okuva mu NDA bategeezezza nga bwe zitekebwako bannayuganda abasasula license okuddukanya amaduuka g'eddagala wabula nga bano oluusi baba tebannabawalukusa. From your bank accounts, those payments don't have a correlating name or a name besides the payment? They do have Mercy drug shops, and if you move around town, within this street, you'll have 10 Mercy drug shops. So it's Mercy drug shop in Jinja, Mercy drug shop in Karamoja, God's Mercy drug shop in Kampala. They have similar names. So you cannot. Omwogezi wa NDA era wanaategeezezza nga kati bwe bakitereeza era nti si buli omu nti asobola okuteeka ku akawunta yaabwe ensimbi. Tunyonyodde abakulu nti ebiseera eby'emabega emyaka ng'ebiri Abannayuganda bangi especially bana barwaninga drug shops ne pharmacies bwe bawadde nga bawulira International Drug Authority egenda kukola ebikwekweto kukwata abo kugalawo obuduuka obutalina bisaanyizo badduka ne bagenda mu banka ne baje pay slip ne bateeka sente ku account yaffe balowooza nti okusasula sente ku NDA obufunye license. Kati bwe tujja nitukola inspections ntusanga nti toyina bisaanyizo tujja kuwa license. N'ekirala obuduuka oba butandikako nga tibuyina bisaanyizo bweyita amanya nga gwegamu osanga Grace Pharmacy, Grace Drug Shop nga 10 mu kitundu kye kimu. Kati tumanyi oba kyetugezaako kyetwanyonyola Auditor General ne kyetunyonyodde abakulu ba Parliament leero nti tugezaako okulaba nti tuliko tesobola kukkiriza omuntu yenna okujja okusasula esente ku akaunti yaffe nga talina invoice kuva gye tuli. Abaka ku kakiiko kano baliko bye boogedde era nga ssentebe w'akakiiko aka Cosase alaze nga bwe bagenda okulambula ekizimbe kya NDA okulaba laboratory ez'enjawulo ezaazimbibwa. Twesanze nga ekitongole kya National Drug Authority kyafuna ssente nkumuliitu okuzimba ekizimbe ttawa yaakyo erina okubaako ziraabu ez'enjawulo, naye Auditor General ng'atugamba nti tekikozesebwa mbujjuvu ate n'awakozesebwa bakolerawo birala. Kati ne tusalawo nti ekyo ekizimbe ekyo tugenda kirambula bulambuzi okumanya biki ebikolebwayo. Mu ngeri y'emu akakiiko kakunyizza abakungu okuva mu National Medical Stores abakulembeddwamu ssenkulu waabwe Moses Kamabaale olw'entambuza y'eddagala etatuuka ku malwaliro ekireetedde bannayuganda obutafuna buweereza. I think medicine was supposed to cover a particular period. At least notify other user departments, like even police, that how come that the medicine supply, according to the reports we have, is not there. Meaning that when you keep silent, first of all, you are abating the theft. Nenya nti fe abatawaayo eddagala. Ekireeta eddagala obutabaayo mu health facility biringa ebintu ensonga nga 2 oba 3. Ekisooka eddagala eryo bwe tulitwalayo abantu balitwala nga ration nga bw'otwala emmere ku kyalo abantu nga balina enjala bonna ne bavaayo n'omulwadde n'atali mulwadde nga beetaaga eddagala eryo lyonna ne ligwawo mu weeks nga 3. Eddagala lyandibadde litwala emyezi 2. Ekyo ekisooka. Akakiiko kalaze nga bano bwe baakozesa ensimbi biliyoni 3 okwokya eddagala eriyiseeko ekintu ekiwakanyizza ababaka mu kakiiko kano. Ekizuula nti omulimu gw'okusaasanya eddagala tebaagukola bulungi wangi gye bataatuuka. Ekyokubiri nti waliwo bo nga beekwasa nti tebalina mmotoka zimala naye ate ng'emmotoka waliwo emmotoka zaagabibwa gavi ze bagambye bo batunyonyodde nti zakutambuza vaccines Ssaabawalizi esanga nga tezitambulanga nako ziri awo 20 tezaatambula n'olwekyo nzo esanze nga lyonna eddagala ne gavumenti lyafuna obufunyi era liriko omuwendo
ate ku lyonna nti alinde baspending obuwumbi obukunukiriza mu busatu n'okusoba ate mu kusaanyaawo eryo eryali limaze okuexpiringa kati nga tetwakoma ku biliyoni ezisuka 8 mu muwendo gw'eddagala eryaggwako date nga tebannaba litwala mu malwaliro naye ate bayongerako ne biliyoni ezisuka mu 3 okusaanyaawo eddagala eryo eryali expirinze kiraga nti buli we batatambuza ddagala ate basipendinga ssente endala okuba nti basaanyaawo eriba lyononese so tuli mu kunoonyereza. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV.